Okay, good morning Speedy and our dear viewers mbabuzaka batulaba ku Soul TV. Aunaku olwalero tukeredde eno ku mwalo gw'Egaba oluvanyuma okuba nti climate change ate yatabuse naddala wano mu ggwanga. Olunaku olw'eggulo twalabye mu region zonna ng'amazzi gatabuse oluvanyuma lw'enkuba ekyagenda maaso n'okuba ng'efudde emba n'okutuusa olunaku olwalero. Wano Egaba wali obukuba butandise okuba nga butonyerera era nga bw'otunulira ekiri waggulu ne wansi embeera ekulagira ddala nti obudde bwo bwakyuse era nga abantu abakolera naddala wano ku mazzi sako n'abo abatambulira ku mazzi akiyinza okugamba nti ebiseera bino biba byakweraliikirira. Naye ekituleese eno kwe kubanga twagala kwogera n'abantu abakolera wano kubanga wano wetuli sofa osobola okulaba ekifaananyi ekiriwo nti abantu bagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe batunda ebirime nga bambuka okusala ennyanja okuva mu bitundu ebyenjalo. Tugenda kubanga tubimanya naye bw'oba otunulira level y'amazzi oba kyoyinza okuyita water levels nyinza okugamba nti ennyanja ekulaga nti amazzi go geeyongera era enkuba bw'eba etonye nnyo of course gaba gasalawo ne gayingira enawali amaduuka era eno wetukolera wenyimiridde nange bw'oba toyina gumboots nyinza okugamba nti oyinza obutabeera safe kubanga ekisoto kingi ate ng'eri munda abantu abasiri awali amaduuka naye nga bw'oleba ekifaananyi ekiri awo gyo emirimu gitambula bulungi enkuba tenaba kubanga etandika okutonya naye nga bw'otunula waggulu nga bwe nagambye nga ntandika obudde bukulagira ddala nti enkuba egenda kubanga abantu abakozesa entambula ey'oku mazzi abantu abakozesa amaato abantu abakozesa waliwo abakozesa gana amaato agajiya n'agana agafa ga local made batambula batya abantu balina reflectors obudde buno babukozesa batya okubanga batambula yo transport eyimiridde etya mu kiseera kino ekyebiseera bino ebyenkuba nga njogerako ne mukama wange wano ayongere okubanga tutangazaako ku mbeera eno. Mukama wange atuli buterevu ku Soul TV asooka obuuzeeko ku batulaba ku Soul TV otubuuleko n'amanya gose. Mbabuuziza mwenna abawuliriza tu Soul TV n'abatulaba wano amanya n'eddoboozi nze Masole Patrick nga mbeera ku mwalo gw'Emawoto mu gombola y'Empatta. Nsula mitala eri kale omulimu guno ngukoledde. Okola mulimu ki? Nvuga lyato. Ovuga lyato? Nvuga lyato. Eryato lyovuga lya injini? Lya injini. Nga eryato ndivugidde emyaka guno gwana mu 3. Natandika 8 mu 2 mu ntandika. Mujja tusonyiwako wano wetuyimiridde ndowooza tusembereko wano asobole okubanga tuleme okutataganya abantu abagenda maaso n'okubanga bakola. Obadde otunyumiza nti ovugidde eryato lino okumala emyaka 4 mu emeka? Guno kaakati ntandika gwana mu 3 naye natandika 8 mu 2 wano n'okutuusa kati nvugidde amazzi ebbanga eryo lyonna era ina obumanyirivu ku nnyanja. Okay. Ati twagala kumanya mu biseera bino ebyenkuba olaba n'eggulu likyuse. Entambula y'oku mazzi ebeera etya? Mutambula mutya okusala omugga guno okutuuka eri gy'obeera? Kaakati mu lunnyanja yina ng'akuguka ennyanja osooka kwetegereza budde bufaanana butya n'enkuba egenda kutandika kutonya kiseera ki. Kati saawa eno sayini ziraga nti enkuba esobola okukola ki? Okutonya. Naye kati bwe mpimamu obudde bwenyinza okutonya wakati wa ddakiika 2 na 3 okuva kati mba nsobola okutayiminga nti obudde buno mba ntuuse eri nga neekakasa yingini yange kubanga mba nina okugikola saavisi okutegeera nti entuuse ego. Kale tukola saavisi on a monthly basis, sometimes ku weekly okusinziira ku yingini bweba efaanana oba mpya oba nkadde bwetu. Kale obudde buno kakati onsanze ngenda kusomoka era ngenda kusomoka nga manyi nti weetonyera wona ne bwensanga mu nnyanja mba amanyi engeri y'okola ki y'okugiyitamu. Kibuyaga bwajja. Kibuyaga bwajja. Anti kakati tubeera ne bye bayita ennanga. Bwe zikusukkako ng'osuula ennanga. Ennanga eyo abazungu gye bayita anchor. Kati tubeera ku anchorage. Kati eryato litunula direction. Empewo gy'eba eva kasita oba ng'osudde ki? Ennanga. Kati eryato ne oba ng'omuyaga gukunyeenya nnyo kasita osuula ennanga eryato likola ki? Kugamba omuyaga toguwulira nnyo ng'osudde ennanga kubanga guba guweereze ng'eryato litunudde direction empewo gy'ekola ki? Gy'eva. Kakati abantu abakulosinga okuva eri gy'ogenda n'okutuuka eno tunnyonnyole abantu bajja kitundu kino batwala ki? Then yo transport eyimiridde etya sofa? Kakati abantu tubajja ku mwalo gw'Emawoto. Nze mbeera ku mwalo gw'Emawoto kubanga eggomba lino erimu emyalo mingi naye nze ndi station ku mwalo gw'Emawoto nga nkozesa amaato. Kale nina amaato 2 erimu likola Port Bell Luzira eddala likola wano Gaba kyokka ng'obutale bwonna bukwatagana
lwakuna na lwabbalaza ne bwogenda Port Bell era lwakuna na lwabbalaza na kakati wenjogerano waliwo akatala akagenda mu maaso wa Port Bell kale bukwatagana n'akeggaba mu nnaku kale tusinziira Mawoto n'enzija wano kati okuva Mawoto okujja wano ku mwalo gw'eggaba ka transport kayimiridde katya kati transport tuleetera 5,000 ye transport omuntu naye kakati Mike's kagamba tuleeta abantu abasuubuze n'ebirime byabwe n'omukyajinga okusinziira kuki ku buzito byatisse kale tetukyajinga nti oba sente ziti tukyajinga okusinziira kuki ku loadi omuntu gyakulodinze oba kaago omuntu gyakoze eki gyakulodinze nogagino egyamu sente bweziti eno egyamu sente bweziti ennyanja eno batugamba emanyi kusala amazzi negajula eno kituufu si kituufu kituufu wabaawo ebiseera ebyo bituyita elonino omujjuzo ne gubaawo bwe gubaawo ennyanja nebooga nakino ekitono n'ekisala okiraba kino kyonna bwe tuyimire n'ekisala negadde eno bwe gati kale embeera eyo etukosa nnyo etera kubaawo nga ddi kubanga tulaba ebiseera bino eringa erinino olumu kakati ebiseera ebyo yali tetera kubeerawo nga enkuba ne bwetonya bwe naye kugamba waliwo simanyi oba yava ku kutema bibira nakola ki simanyi omujjuzo ne gujja gukola ki gubimba naffe ne gutusobera ndowooza ebiseera ebyo omwaka guno gwennyini emabega eyo kubanga gabadde gukendeddeko mwawulira abantu nti simanyi amazzi gabagonye mu katoogo gabagonye mu bitundu awali entobazi nga amazzi gakola ki gabalumba si kuleka Victoria yokka naye nga tulaba ne ku terefayina ku nnyanja nga Mutanzige Lake Albert n'ennyanja endala ng'omujjuzo oguliwo kale simanyi ndowooza kiri ku geographical factors tamanyi bulungi so nga tuddayo mu studio abantu mufunayoko ku reflectors jackets oba zebayita zitumbera ku mazzi tubeera nazo wabula obuzibu bwe tulina ndi life jacket ezo baziseera nnyo kale tukubira bekikwatako mu gavumenti basobole okukendeeza emisolo ku life jacket tusobole okukola olabika nti tukola ki buli omu ajja access kuba begera expense esobola okuyamu naye nga ziri mu categories mulimu ez'emitwalo 3 mulimu ez'omunaana 9 zennungi naye buno bw'emitwalo 3 kitundu bwekibonawe tekasobola kuyamba muntu bulungi naye ebyo ebesobola okuyamba ate baziseera kale tusaba gavumenti ne bekikwatako abaalo bonna bakendeeza emisolo kuki ku life jacket kwegamba bwe kiba kisoboka bazituleete nawano kuji ku mwalo nga waliwo edduuka obanga lya kitongole naye nga kinegotiatize ne gavumenti okulabika kituguza kuki ku bbeeyi etegerekeka kugamba esobola okola ki okuyi ate nga n'ekirala obuzibu bwe tufuna nti akatale kano oba okusomoka kwaffe si kwa buli lunaku tusomoka normal on market days okujjako ng'ofunye kagendala mu other days era kwegamba ekifaananyi kyolaba wano si kyogenda okulaba wano enkya enkya oyinza okujja no ng'abantu abali wano bano bonna boolaba nga balinga abantu 15 nga batono wano oyinza okulowooza nti every days the same no si kyekyo amanyi osigadde gwange amanyi ansigadde nze Masole Patrick abavuira mu ggombala y'empatta omwalo Mawoto atoyanze gatulaba ku TV ndowooza osobodde okumanya ekifaananyi ekiri ku nnyanja wano abantu ekikulu nnyo kwe kuba nti basaba bafuneyo ku life jackets zibeere wano asobole okuba nga zibayambako singa ennyanja eba etabuse enkuba etandise okuba nga etonya wano we tuli egaba mu nzikiriza enkoze ne mubiru ne Peter kanzireyo mu studio SPD mugende maaso n'okuba nga muweereza